Abantu abawangalira okumpi n'ensalo y'empondo Lubiri eyawula eggwanga lino ku Democratic Republic of Congo basabiddwa okuba abeegendereza mu kiseera kino nga banyweza ebyokwerinda byabwe ng'amagezi gano gabaweereddwa Minisita omubeezi wa tekinologiya amawulire n'okulungamya eggwanga Honorable Godfrey Kabyanga ng'ono abadde awayamu n'omusasa enkya ya leero. The most important thing, we should remain vigilant. Otherwise, our army is on alert. The army has deployed very well. Our other security organs like police, ISO, they are very, very alert. Olunaku olw'ogulamyuka omwogezi w'eggye lya UPDF Kanodeo akikulya eggye lino yavuddeyo n'alabula bannayuganda nti essaawa yonna abayeekera b'akabinja ka ADF bantudda mu biwundu ne batukolako obulumbaganye nga n'olwekyo buli muntu alina okuba omusaale mu byokwerinda by'eggwanga okusobola okutangira abayeekera bano nga bannamakanda bagasimba mu buvanjuba bwa Congo gye bava ne batigomya abantu. Abatujju ba ADF bakyayagalira ddala okulaba nti bataataaganya emirembe mu ggwanga nga batusindikirayo obubinja obutonotono okujja okutta abantu naddala mu bibuga byaffe, mu masinzizo, mu masomero n'ebitundu byonna we tubeera tukungaanidde oba gye tugenze okulya ku bulamu. Minisita Kabyanga asabye abantu abawangaalira okumpi ne Congo okuloopa omuntu yenna gwe baba beekengedde mu kitundu kyabwe n'abasaba n'okukolagana obulungi n'ab'ebyokwerinda okutangira embeera yonna eyinza okubalukawo. The army, police and others, it's not entirely their responsibility. We should also, as civilians, as people, ordinary people, be cautious about our environment as far as security is concerned, and more especially we who live at the border with DR Congo, because we are already aware that ADF is there, so operating there. Tumwine Edward nga musuubuzi ku nsalo y'empondwe agamba nti okuva abayeekera lwe baalumba essomero lya Mpondo Lubiri Secondary School ne batta abayizi n'abantu abalala abaali basukka 40 beegendereza nnyo era buli lwe balaba omuntu gwe beekengera batemya mangu ku b'ebyokwerinda. And that's why most of we business community and all the citizens of the border Mpondo Lubiri we are security conscious, because we know once there is insecure security, all the business will stand still, there will not be no business, and the border will be closed completely. So it's an obligation to all citizens and all the business community. Together with the security, we are trying our best to make sure that at least we help each other so that the security is so tight and so strong at the border here. Moses Mutabali yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV agaleero.